billahi tawfiq wal hidayah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpulira essanyu pitirivu nnyo kubanga bannaffe bangi nnyo mu nsi muno weebali naye Allah tabasobosezza kubeera nga batuuka ku yaumul Eid. Nenebaza Allah jalla wa ala okubeera nga ntuusizza ku lunaku luno. Nzaani za falaani nzaani atuuka ku lunaku luno bannaye nali sisuubira nti ngenda na kusiiba omwezi gwa Ramadhaani guno ya Allah ne Allah yanyanukudde nembeera nga ngusiiba. Mwebaza kubanga nali sikisuubira kubanga ntuuka mu ssaawa eno. Nenebaza abasiraamu bonna nisabira abasiraamu abali mu nsi zaabweru bonna bonna Allah abasaasira abataase entalo abataase buli kimu ya Allah. Nintumira abasiraamu bonna nti Eid mubaraka Eid mubaraka Eid mubaraka. Amanya nze za Falani Habib Mama Sumaya. Wamanyi Sumayili Swahili Uganda, Sumayili Swahili. Yes. Siku ya Eid ilikuwa siku mzuri na tulifunga mzuri na maisha yakakuwa mzuri na kila kitu kikapatikana mzuri kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana kwa siku ya Eid leo. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mulungi yantusiza ku lunaku lwa Eid nga ndi mulamu n'abaana bange bonna mbasabira emikisa nange nsaba ntuuke ku Eid eddako nga ndi mulamu. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nsigadde kamya ati bamwete. Amanya gange mpitibwa Abubakar na bwangu nga ndi wa masjidi Takuwa na makwekwe wali era nebaza nnyo okubeera nga abasibi basiibye nebatuuka ku mwezi guno gumaliriza nga bakakamu. Era tubakubiriza nti empisa gye babadde nayo mu mwezi gwa Ramadhaani bagendere nayo baleme kukyusaamu kubanga babadde basoma ensoma gye babadde basoma baleme kujawukakanako nayo bakole ebyo ebirala nedda bugenderezi tweyongere n'empisa eyo tutuuke mu maaso ga Allah nga musimu gyali. Era nebaza namwe abatesitesi ba puroguramu nga zino okututeekateekera okutwaniriza okumanya biki abasiraamu bye beetaagisa okubeera nga bakoze. Kale n'olwekyo mbebaza olwekyo nti mugende mu maaso olw'okumanyisa abasigadde nti obusiraamu bwe tubaddemu tugendere nabwo tuleme kwawukanako nabwo. Kale n'olwekyo ebyange byebyo nsigadde Abubakar na bwangu wali ku masjidi Takuwa ena makweke mu kikyafu. Amanya gange mpitibwa Ajati Sumilika Nyerere newulira obulamu obulungi okutuuka ku lunaku olw'e Eid era nenebaza okubeera nti tusiibye omwezi guno gwa Ramadhaani era omwezi guno gwa Ramadhaani tufunyemu ebirungi tulabye nga omwezi gwa Ramadhaani abantu beeyisa bulungi abantu bagonda abantu tebaba na mitawana gyonna era tusiibye ekisibo kino nga kirungi weather nnungi era nga tuli bakakamu taro tusadde etutulina tabbu yonna nga tusiiba nga tufuna ekyokulya ekyokunywa era nga tweyagaliramu omwezi guno gwa Ramadhaani. Nsigadde nga Ajati Sumilika Nyerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannayi mwebala okusaala abasadde bonna nsanyuse nnyo era ndi musanyufu okuba nti obusiraamu ndabire ddala nga yeddiini esinga lwakuba abantu babadde bayitirivu mu ayu wano wensaalidde ndabye ekifaananyi ekirungi ennyo naye kyendabye ekifaananyi ekibi abantu banyiizizza okuba nti baleka eswala bwe baba nga tebannamaliriza hutuba tusaanye kuleka Eid bannange muleka empeera ennene mufiirwa empeera mwali badde mugumiikirizanga olunaku luba lumu ennaku essaawa ziba ntono nnyo bwe ziti ne mubanga muvudde mu swala naye abasiraamu balese swala abasiraamu abasinga obungi baleka eswala. Mbakubiriza nti abasiraamu muyige obusiraamu muyige eddiini yammwe. Omuntu osaanye onoonye okumanya okusinga okukola okuleka swala bagirese olumala okusaza salaamu omuntu aba asituka busitusi. Kale nkubiriza abasiraamu muyige eddiini yammwe muyige okusaala muyige swala kyekintu ekikulu. Nsigadde Mama Sumaya mu Kikendu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lango mwana wange ambuzeeko Sadiki Mudoba. Amanya gange bamita Muhammad Masaba nga nviira Mbale. Tuwulira bulungi nnyo okutuuka ku luno olunaku n'okusiiba kutugendedde bulungi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitiwa Musa Shawal. Tuwulidde bulungi okutuuka ku lunaku lwa Eid. Twebaza Allah okutumazaako ekisiibo. Tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu ddala. Kuyimika mu kiro kubenga kusigala kuchiri balamu kusaba Mungu akuwe bulamu kudabule ku Ramadhani iyirako. Basilamu bali kutulugizinywa Gaza, Lebanon, Iran kusaba Mungu wabitse mu buzibu bwesi balimu and they emerge as victors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olu musauke nakuleka kusangida ati tunakuwecha lero kwamanya nti abantu baza kucelebrate abantu baza kujja inside busa basilamu mukadya video bigali ulemekane ni kukola china kuwela dda kiba kibi kubanga wadire video bigali atendi witaga kukola china kukutako mafuta kuluda utiluda lukendere wakile kudya chibidio ngesibelodi ya bulijo ukamixinga bigali na bida udyako imele wanywako mezi wanywako kajuisi wadyako fruits ekyo ne kisinga bukulu wanywako mezi ne ukapanga video bigali munda binakuzinisa atendi wilewe ofune buzibu kale. Assalamu alaikum. Ampulira bulungi bannange, mwebale nnyo okusaala, mwebale nnyo okutuwagira, era Allah abasasulemu mwenna abasiramu mwenna mu ggwanga Uganda, mwenna abasasulemu abasiibye, Allah abasasulemu empeera. Tubeebaza mwenna okututeeka ku social media, tubeebaza mwenna Allah abasasulemu ebirungi. Sirina bigambo bingi, ebyo bye byange. Tumira basiramu bonna maybe asasobola basiramu bonna mama muwulira mutyo okulaba abantu mutuse ku lunaku lwa alhamdulillah Allah yebali kitukolera amawanga agasinga gali mu ntalo nefe kitukoledde tusadde bulungi mu mirembe si nze bampita Rashmi Nalongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena yoba masaba shisha baniga bange abe Gaza amanda bonze Putin witi representing Mbale City Outer na Manyonyi ngandi wano ntindi musanyufu la kwa Ramadhani ewede ate nsade Eid era mbarukutira ate mbajukiza nti mutemena koleka swala continues the same spirit byange. Bampita Muhammad Musa Isiko. Awulira otyo okutuuka ku lunaku lwa Eid. Mpulira bulungi nnyo Allah okuba nti ansoboze okutuuka ku Eid ya leero Eid Fitiri nga waliwo abantu bangi Allah batuute naye nze sina kyamaanyi nnyo kyemuwa naye nandekawo ekyo nkiteeka kumwebaliza okuba nti atuusa ku lunaku lwa leero ne famire yange nga tuli bulungi tuli mulamu obulungi era ne tuba nga tusobodde okuba nti kyatuwadde kyonna tukyebaza alhamdulillah rabbil alamin abusaba Allah atusigale nga atuwa obulamu obulungi. Famire yange abaana abalungamye abamagezi agasoma obulungi abafizu bange abakumire ku Najja abawa omusawo wange muwalanga omukulu amuyise ebigezo byagendamu ebyakamalizo. Amina. Islamic Media.